mbi n'abalala gye balimu. And bino byonna is in shadow state, yes. Baba Winyudolo, bani abo Kadaga wona bali mu shadow state. Sibe bavuga. Bugorogoso na walo bavuga. Now, Kati, because I wanted to answer your to answer your question on the economy. Ikwacho oli mu bizibu yolimu. Nti okubesaawo ziri interest deep state that imperial design yetaga sente nyingi nnyo. And unfortunately, neighbor wano ono ayasukumye Minister of State, the one who sent the Minister of State kumuchikira Mr. Abo kumukoro natajja abo, who is the Minister of State here? Bahatoyo waloni. Bahatoyo waloni. Bamwita Maganda. Bamwita John Maganda. Deputy Minister of State. Muwanga West African. Bamwita John Maganda. Simanyi abamumanyi. Katunonyegwe tumanyi kale. Katunonyegwe tumanyi. Anito amanyi afukama. Ayizo okutuka yina afukama. Kati ntowawa no gwaganja agenda mukiikiriri. Haleluya. Kati economy wamba, then economy the arnaka baji yakozesa okuwamba government kuwamba Uganda yali ankole economy, right? Now ankole economy twayinamu the pastoralists ne tubeeramu ne cooperative unions moyina abanyankole kwitaranamu n'ebirala, then ne tubeeramu ne ranching scheme bobo ojijukira. That was the economy of, but the ranching scheme yaletawo contradictions in the pastoral economy. Kati bano batinyefuza ba Brigadier Kashaka abarwanyawo baba mu contradictions ezigoba pastoralists ku mataka gawe aga ranches. If you remember Sesefries, then banyuma bajjewo bakwate ranches wamu n'ebirala. Kati Museveni mwagamba mwabatayina amataka mujje tulwane tulabe engeri gye tubaddiza amataka gammwe. Now kati mu economy eyo kati ekutuse sijja kugenda nnyo mu cooperatives ne mu the pastoral, but on the ranches David Purukolo yes wamune nansasra ranches restructuring, yes. David Purukolo wamune nansasra then was the minister. Bobakola ranch restructuring scheme. Yes, and the ranch restructuring. Bobaji restructuring. Nga abada ina miles ettaka 7-8 nga bakulekerako roughly nya. Miles. I'm talking about miles. Ubadde miles. I think Rutamweba, you can give them some of the names because naliyo muna birabako. Rutamweba, I think it's around 4 square miles or 3 square miles. Kati go ne katiri no liriyo. You see initially over the pastoralist. Takabali kujeko nebera ranch scheme. Kati the ranching scheme bakuwa the ranch katiri liriyo for free mile, what you call free hold. Kati ne bakwata baneibe ekyalo kyonna ne bagamba mwe twabawadde 3 square miles muzitema ateme ne muzitema atema. Now after 30 years mwabatema atema kati bakyasobaana kubeerawo nante nga 3, the 3 cows. You can't now afford 3 cows. Kati ne wajiramu the Kanyayero doctrine nta abaana bobadde oyina ababadde mu farm, because now the farm is corrupting, abatwala musomero n'abayingiza amaje. So they now enter into join the army. So eriente efa tik engo teina dagara. You have no access to they call acaricides. Acaricides. Tebaina access kudagare dunji. Eri bojifuira engoha is a tik murugana bagitache. Enkwa bojifuira ategeja bugeja. Olinga jwado mu bisi. Abali mu shallow state. Babura fake. No, it is the deep state. Deep state. The shallow state. Gure fake acaricides. Fake acaricides. Bwezimalawo ziriente.
at the end of the day this land is available. This land nalile lyalifigaddeo ligenda kubeera ki available. Now katwaliyo ne issue endala huge contradiction eyezwa foot and mouth kalusu zimazeewo ente. So that economy is collapsing. Now the only refuge gye balina kubeera ba LDUs. That's why you see katosobola kubeera na ranch na farm eri and it breaks even except ng'oli mu government eno ngobba. You must be part of the deep state. Because tosobola kubeera corrupt mu government ya Museveni ng'oli mu shallow state. No. Bano bolanga bakwata their agents naye bali bagambye funayo milioni 5. Gwe n'ofuna 1.2 billion n'otali caring 700 bakukwata. But wasanga 5 zonanga wazireeta it's okay. Somehow ofuna ne bail wamu n'ebirala. So that's where that's why the problem is ku economy yo. Now the other economy mo ankole the indigenous economy ekutuse. Now kati nawo ina economy ye yakutuka chovolaba go okubeera because now you are part of an agent of a deep state. Chola madenga again omunda bire. He is a refugee there because he is an agent of the deep state. Sibwenga bo okuze but katucherekera awo sikuleta bizu. Now who are the cons kati mukulu Museveni yakwadde mind ye bwoba abadde omugobera mu speech obadde muyagala akulabire kakande andabire don wanyama. He's an agent of the deep state. The agent of the deep state. Yeah, just one was an operative ngabulu mushana we yali. Now the bogenda mu kati otunulira mind ya mukulu Museveni. Now shali mu deep state. What? Is naimba manyi. Chiruchi. Chirunye bamanyi. Yali kagorogosi. Sema manyi kati isi. Abasika musike. Mu economy eri. Mu economy kasika. Manyi ngeri bakasika. Mu economy eri. Mu economy eri. Walocha bayita omwana mulungi. Bakubwa mawuli omwana mulungi. Olumusha oli omwana mulungi. Oli mwana mulungi. Tekitegeeza nta abaana abawo bagenze ku ssomero. Gw'osigadde okulisiza kanumi. You are looking after the cows. Naye bajja kuwa kanumi. They don't even give you bakuwa kalume. Bakalume tebakuwa kanyana. Tebakuwa nyana. Enyana naye balisobola okubeni. Nyana ebankaze. Okay. Bakuwa kasajja tebakuwa kakazi. Ateka bwako akazo ojja kugenda nawe obeere family yo. Kati bw'oliisa omwaka 10 emyezi 6 bakuwaki akalume. Naga liisa y'omulala tubugatte bubiri tukwemu. Bano kalawa. Baga batakalawe. Ojja kufuna ennyana. Naga liisa emyaka 2 tujja kubala 2 tujja kuzibalamu ennyana. Now kati problem why they call you a good boy. Nze abaana bano tebampulira. Bwembaga bagala genda kukola homework. Bwembaga bagenze kusoma kati bandekedde gwe. Kyolaga omwana mulungi iroko yamasha. Nojamwa the cow danga obusa noleta amazi nogira. You are a good boy. Oli mwana mulungi. Kyo yamawo no mwana mulungi kanabe no mwana mulungi. When you see that is the kati awo wenali rumsha no mwana mulungi don wanyama no mwana mulungi. Now but yogera nina muchala gwenda bayogera bwatyo ngamukuba. So but anyway gena mindset ya mukulu Museveni mu speech ye nga mukiralo muyola mbusha naye wagoya bali bagenze kusoma kasi kusoma ne Uganda bana abana barungi mukiralo bayola mbusha omuteko omulala gwe gukwata okusiba ente gwe gufuna yakalume kati onayola obusafu naki afuna naye kalume nabe kisi kati ennumi bwefa because ye ino okufa na mate menyo nagama njagala otule nyama zozo nawe eziri nogamba inyama zo nawe eziri naye nyama etaliwo ndaba mutima ate singe bade ino mutima yandufudde ngo mutima yagocheza na agulia kati anyway kati bwoba badogobera speech ye ng'otuna ne body language dirwe yanyize nga akubulira ku actors bagamba abaleta confusion mu Tripoli if you remember and mkuru Dick Malenja garawonzikirize dene marina kino interests eziva conflict eva mu Libya ngeri jagireta yiyo yetwala some states like Mali yawade examples of Mali now Nigeria now
Niger, Mozambique, Central Africa, Chad, for now katuyingi demo Democratic Republic of the Congo. But botunulira states zino zonna confusion eriyo. Ye akuletera yasembyeyo n'abasiru hurudrums, that is official speech. Because nagoberera ne official speech eri empandise abayise hurudrums. But mukwogera wano yabayise idiots. Aba Somalia, right? Naye nagamba mugende wamwe je mwava Pakistani. Right? So code jabadde akwajo yunoku yes, but code jakwajo yunokugulawo that is about religion. Is trying ayageza okola conflict ye jaliko as a religious conflict. Katanga gamba mwete mwamanya nga mujawo Gaddafi nti mugulawo a religious conflict. We are the same, tuli bamu takalyafe tulina okulwana bano bagende je baba Pakistan. Actually mkuru kana yabijiro tambule ogenda mu je mwava Pakistan. But botunulira hadi wao ni takasiri yabo mugenda mu Pakistan. Kati botunulira naye yatubuza nagandi singa nagenda anti yes kati botunulira ngukana nagende Pakistan bagende botunulira obachuse erinya achuse yafukeda miyano. Kati botunulira interest ziri mu rutaro wali aona France, of course NATO mweri, then neshero nga orutaro ruva kubugaga Africa weyina mutaka. But omuzungu conveniently aluita an Islamic war, abaita Islamists. Even when you are a Catholic, no one will Protestant, na yengo ina discontent kutakalio, they will still call you an Islamist. Now I will give you an example in Ogoniland. Echali mu Ogoniland mu conflict ya shero. Abacha jaite ate Ken Serawiwa over nga shero iwa yes Ken Serawiwa te ali Muslimu, and there is nothing wrong Pakistan okuwa Ken Serawiwa ebyo okwerwanako kulwanira takalie. I don't see anything wrong with that. But anyway, sekibadde kindese. So Museveni is looking at conflict eliweja ngabo jira Mozambique, ekiri mu Democratic Republic of the Congo, Central Africa jali nga akubagana, Chad jali yayagala kujiraba. Of course ensonga je said very interesting kubanga mu Somalia bale yate bagamba ati yagenda kulwanyisa Tripoli abaneto ate basasulira amisom Somalia. Very interesting. Yeah, very interesting. Inti bale babanagana ne UPDF Basomali ethnically si Pakistani na ye kati bobanga kante mu issue ya religion then they would belong to Pakistan. Yeah, but why not Saudi Arabia? By ethnicity, the Africans. You say why not Saudi Arabia? Because kwacho gamba nti Pakistan esinga Saudi Arabia obusiramu obe esinga Iran. Hizo kubanga oyinza kubanga notaka kumube nsoninga ngo omutya. Kati atono chatamani the biggest funders of Islamic fundamentalism have proved to be Saudis. Yeah. Yes. Aizo kubanga na mine yenga Tagala moge. Yabadde mu minister. Aliwa. Saudi. Okumensoninga. Because mbadde genda mu bibanda basubula mamoroka. Those underground babasubula mamoroka mu bibanda. Most of them are Pakistanis. Katabani. Who are they? Bani, Diruchi. Anyway, so interests therefore za mukulu Museveni aleta wano total mu oil. Eno pipeline agenda okuyita ewaba Muwanga Kivumbi. Of course it will be a tourist attraction. Ewa itaye butambala. You know how Gomba, they are the neighbors. They okay. Very carefully. Where that pipeline pass. Very carefully. Era sebo waliwo ebunyole eyo omunene omu guno alabikanga ebigere bikyuse. Atunule eno omutwe nenge ebigere biddayo eri gye byabo. Baga inawe yali aguze nga naye abaza naye agandi ba designer bakyusizaamu katono. So kati so mukuru Dick
therefore nze bwe mba ndaba speech ya Museveni gy'abadde asoma bwe mba ndaba mind ye eri ku future eri ku future biseera ebijja naye ng'atunuulira the threat not against the government shadow state no ng'atunuulira the threat against the deep state against his deep state naye nga anoonya because that's why has a contradiction nti oli omuzungu gwayagala ajamuyambewo in a religious war because there are two things ebyazze wano so fakati amagye gagamba bamuwanga Kivumbi abawakanya mu shadow state balwanyisa mulaalo. If you remember, that was the army kipapala kyereeta bipapala yabyekwaso kata ate ye siya gyali yagamba this is a religious war. It is Christians versus Pakistan. Our Pakistan bano ba Kanabi. Now, but chanoonya ona amunoonya jamu yambye France n'omulala. But there is a problem. France n'omulala tebategeera design za deep state. Bo batunuulira operations za shadow state. Okay, but you don't practice democracy. Of course, nabali, they are not democratic. He's very right. Because the deep state ya France ayagala minerals. Therefore, human rights wamuneberala. But bamujukiza because they know managing a civil society. The NGOs neberala they are very developed. Baga totwala sente zaffe oliate mula abantu. Drones wamuneberala. So anaga but yes bino mbikola because njagala surviving in this religious conflict. So jetulaga therefore and I'm glad New Vision brought it. Nti because bulwenchereta ono jabaga nyokuyisa pipeline ye Muwanga Kivumbi agaga kyali ku nsalo. Now the conversation kateri mu open kakande yabiwandiseeko nti skedi abayekera ba Uganda bali mu Kongo bamulemye kaka please jangu koleki jangu esotinge. Why? Because Bazimba base area kola ki. So kati mukulu Museveni ntayagala eyo issue yawe ebereroko because when abera loko Muwanga Kivumbi mu shallow state ajaga let's katutesere katuogere who are these, let's find out. Aga no, it's a religious conflict. Temujiraba mu Mali, temujiraba mu Mozambique. It is in threatening interests of France wa mu na balala. Therefore chensaba is two things. One, that Shaleka Tonda and God is merciful. Apushinge mukulu Museveni and we dialogue. We look for this problem and solve it. Because Shalaba there is dialogue in Afghanistan. You wouldn't expect into America is America has withdrawn in Yemen. Now they are saying no, we are not going to supply Saudi Arabia. Nemunde zero offensive. Muino kutesa abantu afudde nnyo. And I even think in Somalia. So we can dialogue. Tuyinza okwogera ne tunoye ekintu ne tukyogera ko ne twogera ne tuteesa ng'abantu tebana bakufa. Mushana mutegedde bulungi banyaga nti bannayuganda kyabategeeza nti gino emyaka 5 ebyammwe tebiriimu ebyamwe byagwayo kati oba byebikyaliwo naye si ensonga ono eyalayidde Pakistani kafirizi yeki yensonga isimanyi oba yes the only shareholding gorogosi bu Aisha bwani bugera this can be the only thing chojo okufuna mu kufa the only thing you can Charles Weber so therefore so bintu bibiri one abanansi tusobola okwekunga netugamba mukulu Museveni no emundu tejja kukola because tulugenderamu tesa. Let's look for a solution. Tutule, let's sit oba ku mwenge oba ku muliro but nga abasajja nkuluka nabe mulo mulabe envi tutula ku piraawo ate ngamba kati elders ngagwe because ala enviri zituse katikala tutule and we push for a conversation to learn a peace. But wala tuyine ekyo please economy yo jerabire because this economy tesobola kulabirira both deep state and shadow state. Tuzanyo katuveko mbulango bwenkoma ongia kuleta Aisha honorable then the honorable makuliza nyo mbulango bafobo nga butusiza kudakiika 22 ezibala kolisa wa omukaaga tuli program Gasimbagane Ne Bannamawulire Aisha Kabanda honorable elect MP tubulire 5 years eja President Museveni eji George Raboti jimtusa ku myaka nanga ye mukulembeze w'eggwanga Uganda.
omuwandiisi omu yawandiisa n'agamba President Museveni takyalina kipya kyakusuubiza. Mpulidde Romushana ng'akola analysis ye ya speech ye nti probably banolika inaabe kyeyegaseeko nti eri bannayuganda kati kirabika olw'okuba byano byamuggwako n'agamba nti kanoonyeyo awala wanaakola ki wanaatambuliza. But it is also true nti kulowooza kwa Museveni tekubeeranga nkola limited to Uganda. Yayagala Uganda gikosenga block to achieve bigger things. Naye Museveni bwe yagala omupima n'okumanya kikyayinza okusuubiza bannayuganda nzazalewo ne munoonya mu nnyingo ze 10 kiki baatusuubiza olubereberye kiki batenda bakukolako kiki bakozeeko. Bw'ogenda ng'ozipima eyasooka nnyini gyennyini gyeyasoose n'akuba bumu yennyini amaggwa democracy. Bajja kulwanirira democracy ne batugamba democracy is transparency, accountability to the people. Katayagala people kumubuulira, don't tell me, don't lecture me, don't pa lectures ku bya democracy kubanga ndowooza mmanyi okusinga. Accountability to the people, transparency, rule of law and free and fair regular elections. Omuntu gwe tumanyinga rule of law wana ye meya. Olunaku lumu nze manyi nateranga okumubuuza nze era tamala oyo olunaku lumu yanga nti Aisha omusajja lumu alirowooza nti ebigambo go bimugamba. Nze bwe najjanga ku mpewo byensanga binsoomooza nga muga nti sebo baatugambye kino so batugamba toyagala Buganda kati tubuulire tubagambe tutya. Batugamba toyagala basiraamu era nti watta abasiraamu tubanyonyole tutya. Kakati mbuuza ku kibuuzo ekyo ekibuuzo kyokuba nti wagamba nti ekizibu kya Afrika be bakulembeza abatayagala kukola ki kuvaawo. Sebo wagamba nti ekizibu kya Afrika be bakulembeza abajja nga tebagala kukola ki abajja ne beeremezaawo. Omwana omulungi weesitule ddala. Kati sebo bwe tugenda ffe tubagambe tutya nti abo balinga beeremezaawo balinga tebategeka free and fair elections. Naye nze buli myaka 5 ntegeka free and fair elections ne subjectinga ku kalulu singa tebanjagala singa bangoba dda nekola bankomawo babeera bakola ki babeera banjagala. Naye ogenda otunulira obulu President Museveni bwaza ateekateeka byonna when I say Bauna Chitamu and Chiraba, these are the free and fair elections and the rule of now no Musango Mukoti. No box in Babusanga, you never menyera. Seven up Bacarona about opposition. Wango Yagalo one opposition ground in Gaboganda. We see more opposition. Naegwe Bango Mwakanyango over Fuja zero. Ngoli within. That takes me to the second point. Yeah, President Museveni atusuubiza security. Ngazi security. Bw'otunulira President Museveni kati ngerageranya akalukalo n'akalukalo ku 1996. Leero Mayanja lwe yajja okwesimbawo. Bw'ostudyinga President Museveni tayagala challenge, very serious challenge. N'omusomooza ebyokumusomooza ebyaddala bimuyisa bubi. Kisanja kye tugendamu ntunuulira enkwata gye baakwatamu abaana ba Jema that time nga baba associatinga n'aba ADF. Buli mwana wa Jema eyali very active kubanga truth be told nti obululu buno oluusi abasinadala abasiraamu oba oli minorities bwabafuna owaabwe beesiba kuki kuwaabwe katugenda nawaffe kati abasiraamu ebiseera ebyo beezinga nnyo ku Kibirige Mayanja ng'owaabwe. Families zonna ezavaamu abaana beezinga ku Kibirige Mayanja basigala bakaaba. Olwa family erina abaana basatu baagenda baabula ne babulira ddala ne batabonekako gye bakoze ki gye babatutte. For the first time ono Kanabi abadde ayogera mpulidde pain ndowooza omuwuliriza omu gye yafuna n'ayogera ne Peter n'amugamba mukola we mwogera ebintu ebiri serious nga mubisekeramu. Kati ono abadde ayogera nti baatusuubiza teri kubuuza bantu ne nfuna pain flowing mutima gwange kubanga nakafuna omuzadde yajja mu office nga zo complaininga ku mwana abuze n'abulira ddala Sulaiman Kanatta ne brother we bana babiri family emu nga baabuzibwawo nenga there is a recording. Omukulembeze omu ng'agamba nti abadde baatutawanya nnyo babatwala ye amanyine gye babatwala
nenga babanoonyeza weva makomera gonna aga Uganda akoze ki abuza okuva akalojja katandika. By the way, information choyina okugoberera naabo bebatadde those they have released bagoberere ebbanga lye bamala nga tebana bakufa. Your interest student binti banaawona because bayina okufa batugoberera kitwala bbanga ki ng'avudde mu komera ly'amala nga tanaakufa. So kati ono akitegere nti bagenda okuvaayo ng'obulamu bwabwe busigadde butono mu bufunze ngeza okutegera ebigambo bya Romusha. Akagolokosi yamanya nnyo eby'omunda aga mwana mulungi bamwana mulungi bamanya nnyo eby'omunda naye nga ndabanga mukama atusaasire trend ya after election eno gye tuvaamu eri very very close ne trend ya after election ya 1996 era singa jema teyalabukamukko neba strategically nebaako byeyakola osanga abaana baabwe abantu bangi banyogera okukola okubulamu so tugenda kwongera okufuna disappearances z'abantu okujonga twerwanyeeko enjalo gye sima gye tunalwanako tugenda okufuna bana abaatugamba nti balwanirira human rights mu 10 points program balwanirira human rights as Africa yonna ne mu neighborhood naki what we are witnessing now abavaayo nga baga nti enjala zibavuddemu abavaayo nga baga nti babanyiza obusajja tebakyasobola kuzaala abavaayo ng'ensigo zaabwe zirina ebizibu so obugumiikiriza tolerance omanyi obugumiikiriza okugezaako okugumiikiriza amawulire agaawukana n'agabatufuga olwaleero bukendedde kati era bugenda kweyongera okukola ki okukendera maaso gye tukola gye tugiraga baatugamba mu 10 points program twagala onawadde akikoonako a free self-sustaining integrated economy. Muwanga atugamba nti ziweze trillion mmeka that burden ya billions yes billions yes billions in trillions of shillings trillion over 150 something 56 that's by end of June to 2020 kakati out of that burden 20% is coming from China not 40% out of 156 trillion shillings ebatubanja ziva China. How independent can you be? Independent, self-sustaining, integrated economy. Ngomusajja akubanja obutitimbe n'obutitimbe bw'essembi nga ne kubo ndiyagala nze ngenda olikola eno pipeline nayo njagala na wano njagalawo so kirabikira nti Museveni they did bakola ne ba undoing ne bamala ne ba undoinga byebakola kati basuubira okuzimbawo another layer of oliawo ate egenda okuleeta omulala who will do Luweero yeewunyasa nnyo Museveni mu kalulu ka 2011 Nakasongola lwe yasooka okulaga President Museveni temuwagira n'agenda okubayo rale n'avaayo ng'abantu tebaza ku rale n'ayita enkiiko ez'onkubirira okubabuulira kiki what has gone wrong kyekibaddewo naye nga muself site simanyi mu point 10 mwalimu okuddaabiriza ebitundu ebyali bikoseddwa entalo genda oyitire Luweero olabe kyekiri yita Luweero oyiteko mu byalo by'e Luweero eŋŋoma weetooloole okuggyako enkyukakyuka y'ettaka nti livudde mu mikono gy'abamu ne gigenda mu mikono gy'abalala ng'abaana olw'obwavu batunze ettaka lyabwe ne bagula bodaboda ne batunda ettaka ne bagula obuploti e Kampala Luweero ekyali bubi nnyo nga bwe yakola ki nga bwe yatandika okubeera wano Muwanga yabadde atugamba nti bw'oba oyagala kukulaakulanya ggwanga kambereko babayitani devil's advocate kobere sita kofuke lusufu loya wa shaitani ne president alina kyagamba enguudo tuzikoze infrastructure tugitereezezza Aisha yaliko side eri ngiresumai isn't that also a contribution jetuyinza okusuubira byonna byogera nenfuna omusajja yantwala mu intellectual debate nendowooza kyagamba akituufu enguudo tuzikoze ne zitranslatinga kifaanana ki gye bayita microeconomy ensawo z'abantu ezifaanana zitya twasuubiza mu 10 points program unfortunately nange neeteekako gyetwasuubiza mwe bye basuubiza improved social services mukasaka endagaano ya Uganda social services mwe muli ebyobulamu mwe muli n'ebyaki
n'ebyenjigiriza embeera y'omuntu owa bulijjo. Gendako emulago, lwalirako emulago, gendako emulago mu Cancer Institute ojja kutegeera kye bategeeza ne improved social services. Gendako emulago mu health emergency unit. Gendako ekiruddu, funa time olambula ekiruddu. Nakugamba nti emirambo giremera waggulu ekiruddu nga lift zifudde, omulambo gwandibadde gugiwa mu bantu mwangu naye nga lift zifudde ng'omusajja tenda bwagasa kugusa wansi. Naga nti nze ekiruddu natwala tatange kumujja mu wodi eba kumutuusa munda nga amutwala mbisse obumwa gwange sisobola kusustaininga kuwunya okuli mu wodi gye mutwalamu naye nga gwe ntwala bambi omwago ogugwe tegukyasobola kwebeka Katonda amutwale mu mbeera nga alina kuba yayanira ki oxygen nga munoonya oxygen omuntu asurviving takyakola ki takyaliwo. So improved social services zetwayogerako ezayogerwako Museveni zakyatusuubiza after 40 years zeziriwa. So President Museveni takyalina kipya kyasuubiza bannayuganda. Yaggwayo kyetusuubira mu kiseera kino ekisembayo. Ndaba abaana nga bakuba emigo natambudde emmotoka yange nagitadde olw'okujaamu nentambulira ka bodaboda time ya boda yesaawe mu nenkwata nga ate sisaagala genda mu park neninya ka bodaboda bagala tukubirako emigo nenkabuukako nentambula okuva wabba kuli mpaka Nsambya ntambula. Economy y'abantu gyasiza okutambuza bw'oto, economy of the rich yita mu kibuga mujja kusanga nga abanaku abatambulira ku bigere n'abanaku abandi badde batambulira ku bodaboda, life has become extremely difficult for them. Walabye omuvubuka ng'avuga ka pikipiki nga misana tuko nga bamukuba emigo ne bamukuba mpaka lwe yagudde ku ttaka wansi n'alwana avuuni wansi ne bamulombawo ne bamukwaki ne bamukubirako. So obulamu bweyongedde okufuuka obuzibu ennyo eri omuntu waki omuntu wa bulijjo. And the man is adamant tafaayo ayagala kuzimba pira endala ye bwavaako nze kati nakkiriza mutima gwange nakkiriza ntoka ne mbuusabuusa bamwibanga bano ne bawakanya 50 year planning nje batekola ki tesoboka. Teri ayinza kujja nawalabula banne emyaka 50 nempakana ne bamuwanga kati ate nzikiriza nnyo okusinga nabbo nti akututte emyaka 35 ate anasobola okukola ki jakwegatta ne Muwanga tongera okusabira ennyo Aisha ebintu abirabenga mangu. So the emyaka gino Museveni akizudde kyangu nnyo okutufuyigira mu kutya bannayuganda batitizi bazibu bw'obateeka mu kutya nga bedduka balinga makovu nga bekweka munda muri mu shell munda tebajjayo mitwe. So season eno yakwongera kuteeka bannayuganda mu kutya emitwe gyeyongera okubeera muki afuna emyaka 5 asoke nawo. Tuyanza nnyo Honorable Muwanga. Nze Charles yayogedde bulungi nadde ngenda mu omutwalo bw'aba ayita wali wamanyi wali agende n'akantu kalieka kamanyi tutera okuyimirirawo naye ate bendowoozezaamu nenga Charles ono omutwalo gwange kisigale mu nsawo omusajja ava kukwebaza. Yes, olw'ensonga manyi you must understand Museveni naye wangu of course oli musiraamu njakuwa oli musiraamu gatanto genda kwongerako oli musiraamu mutuufu omanyi gye ziraga so oyina okwongerako sikujjako lwa submission was a very brilliant submission. Charles Romushana ayinza okuba victim eya Museveni ye repackaging. There are obvious challenges ku Museveni ku ground, and over time 40 years mbuyinza takyasobola kumatiza bannayuganda nti azinako solution. Otuuka mu byalo painfully the saga genda wala nnyo painfully kwate motoka ovuga osukka gayaza wano abantu we batambuza toilet n'ekitanda otegedde yetulowooza nti ekibuga kikola kikula but they are moving the toilet na kitanda and the reason is because you collapsed the housing industry. Abantu buli omu anoonya wazimba ka cheap land atekewo tulo asimewo ne toilet because barriers zaffe zikyali mu byalo. Now
nebo sukka ku economy eyo immediately. That's true. Actually very bibiri waliwo fence wall fence wa security alokante tuyina sewage system kati omanyi na septic tank bicheyo kusuya septic tank no tuloto bo sukka economy eyo what hits you is a bush and lot of land for sale. Wana agenda una chifuma una chikumi kwa tano nsiko urusuka boti mukatawuni bush no production. In a country ngorwalero nitusamwe ngatwano n'ogenda ku airport oba ebifo ebisinga okuba busy morning to evening they will processing abana Uganda kubafunisa visa bagende bakole the oddest of jobs kakande natowerera mwana wo gonda kola mirimu ejo naye nga ate omwana gwoweeredde your option yokajaina none of us fena tuli bazadde wano n'abatuuliriza teri akwata sente ze painfully awereze mwana we agenda akole mutoyi. These are very powerful things in ordinary people's life. Okufuna omulimu ogwo kati qualify you need a degree. Two people nga bawangudde bwa cancer but after winning and putting a balance sheet to reality they're busy asking me how do you help us ogenda tugende tukube ekyeyo nenga bawangudde bwa cancer gaba balancing amwayina abana babiri oba muwala bwatyo musajja tabasobola talaba kino bekimuyamba kagende ku kiri Saudi Arabia abere maid we put maid. You don't qualify to be a maid. A maid to qualify na kubeera ku gate the toilet washers. Yes. Sorry. And by the way, echo chechimu ku Uganda byesimbo ku exporting ebweru. You don't depict them. Tinyefuza we agendere bungereza oroza yali asobola qualifying kuma kubeera the overall security head of the supermarket ngani abukuwa general wawan yasobola kubeera akulira abo abakuma ku bundi ka supervisor ekimuntu bakikuwa now Uganda botuka mu byalo today Aisha nange tuli bakulembeze. What hits you are the ordinary demands of wananchi. Is anybody tezija school fee bibekolerako mwana agenda mchara agenda kuzaala cost ya burial of the dead that even you die nga your family cannot afford to bury you decently. Gesanda bayino zisonga gesanda bayino obasa oba sutukesi by the way coffin esanduko nga bayino weekend naenda wa Mawulire nga eddwaliro ly'enkokonjero eleba sister mwali tute mu kooti n'eddala ya Gavumenti naye ng'ensonga batwazaayo nawo wabiza okimanyi abakyala bangi abazaalirayo tebasobola kusasula era eddwaliro eleba sister neriga nti wate nasasula tujja kukuumira wano mpaka abantu wanaleeta naye eyo fenomeno wetabeera bato sasula tebasobola kugula biveera kiveera okuzaalirwa so egasi twabadde ne PS kanabi nakirabye ne India abamu balemedde tukulemeti okwocha emirambo engeri gye bakigira ne bagisuula mu mugga kati Chelsea you die nga family yo tesobola ku affording a decent burial nga it has to be a communal affair. Nze nga ni senior 5 bali bagala kutunda kibanja kyaffe tusobola okuziika kitange ne mngane ngamba muteeke mu kirago yabasobe muteeke mu kirago nga tusale ku kali muteeke mu kirago naye wali omusajja naye yafa bambi bakiyawenche natuyama natuwayo sanduku. So I believe that right, you know that even when you die your family cannot afford
a decent burial for you. 2, even when you want to give away your daughter, forget benebyara kizale bana abagaga. I have no business with them. Abatali bangi bano, they are the funny character. Saga agenda nabo ulane beoga kwano ne bayomba. Ne bayomba kati saga kutinkula nabo lutalo. Abali mwe. But the ordinary person ngagala okuwayo omuwala we can't afford a decent way, eri culture. Eri culture y'obuwangwa nti tumuwayo mu kawundo kakubye ki. Toyita baganda bone mutuula n'obalisa n'obanywa. School fees. Mayina akani yatuyambako COVID. Yatuyambako abaana basigala kweka. Naye school fees nga bakubanya taamu 2. Omwana aguraduate mukolere embaga. I have a challenge. I have a challenge. Ona chimanyi. Timba ngenda okuwereza so many young people nga kugambye ndibo bingo genda muwereza ka sente ku mobile money. Ate shoka kumuuza nteke ku line ki. Olwensonga nti line zino bazewoleddeko. Ogenda mutera ko era nono chasoza gati nteka ko naga mtoto ekako kanko singa loni ya nankanya ina loni ya airtime naye munange nkolu fayinga 8000 nze nkula mpalo kumulwenda nza kumulnana embera sebo embera bantu afe bambi ndinyo omwami omu yagenda ko mu kyalo eyo n'asinkana naye banywanyi we balirunda basinkana mu trading center agati nga afunye omukisa tutuleko wano kutuweka Coca-Cola nga tunyumyamu nga nange oyi nambaka namuze bayina agati eza Coca-Cola wandirimpadde nemva mu kasukali kajja kungasa nnyo okusinga kakati yeyembera kanabi omugamba nti nawana mu town ogamba kanabi najja nakukyalira kaisha na jabafuna kati afuse mbi kankutwaleko ku lunch twayangadde ffenna kankutwaleko wane wakatende wano ku Pride Theatre ku buffet omusajja akuze banaga nti basasula mekaawo nti 5 Zipayesa. Muwanga Kivumbi. Bono busanta hizo bwe 12. Tagama tipane 5. Agama mpesa. Kwangwiriza ntike. Omanyika santa hizo kusasulire meka 5. Zinze mpesa tu. Honorable Muwanga akande katuwedde ku. Zino santa hizo zinozola abaze 12. Katwalo families zizoza nezanika. Now, that Museveni psychologically is admitting failure. Because bigger. Nenga a clever man, he wants to assign some role, relevancy. Maybe now kati agena mwabagera kubino ntebesi issue today kubire bya global pan-africanism simanya islamism is inventing relevancy. Chovola I defend Chovola the second thought actually Chovola onade wakumwa mutwalo nenda bangu onu agwa mu branding ya feria. No you never understood it because I admit I'm a poor teacher. I admit maybe I also a poor student. Temba kukula byotunulira are functions operations of the shallow state. Museveni's threat of the deep state area. No, he wants to portray himself. Honorable Muwanga, 1 minute. Because an example. Museveni was communicating with the Western world. Yes. No, he was not even communicating. He was showing. No, Museveni was showing in the city na mwebyo bya mwebyo. Nze nyina other causes zikati zendiko. Ebyo takataka wa mwe. Temukola bino byetwogerako embeera z'abantu. Embeera z'abantu. We have better existential issues. Okubeera okw'omwana oli alina loan kusimu chichi cha muluma because mu family ta tracing yo muntu afanana bwatyo kati he paints you now alinga kana abakyali mu lubuto abatuliriza ngojeko kanabi mwe mugina ne running ebyengudo and I've been generating a debate jenjagala okujongera kumukamba ngudo bazizimbi. Why should Africans pay for these roads to borrow? Orugudo rugenda kutambuza byamaguzi biva China. Lugenda kutambuza na minerals
ziva kuno kugenda ki China lwaki mama wange yewola okusimba oluguudo etwala pamba wani abatuliriza Gasimbagane bwetu bwe badonda kulwaliro tunaddamu